mbalamusiza nnyo mwenna abalabi b'emikutu gyaffe gino egya social media n'empebaza emirimu gye mutuusaako engalo. Olunaku olwaleero tuleese munnabyabufuzi okuva mu disitulikiti ey'Ekisolo ng'azze okubaako byayogera n'emikutu gyaffe gino emiganzi egisinga okulabwa mu nsi yonna. Gino gy'emikutu egisinga okulabwa n'okubeerako comments ez'enjawulo. Omukulu ono gwendeese agenda kwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa parliament akiikirira Bufumbira South. Eyo ndowooza wali Filimoni Mateke. Filimoni Mateke yali chairperson ya minister kati ne akirimu Nyonsaba Seruganda. Nyonsaba Seruganda wa kibiina kya NRM. Yes, please. Okay. Kakati omukulu ono naye ayagala musajja muvubuka nvumulo ayagala kujja kwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa parliament akiikirira ekitundu ky'amaserengeta g'essaza ly'e Bufumbira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Era bw'anoonyeza Kwezi Robinson n'agamba nti uyu Kwezi yayina eddoboozi eddene ab'e Bufumbira lye bawulira, abali mu diaspora, abali mu Uganda lye bawulira. Sebo tusanyusa okulaba. Nange sebo. Oluganda lwo si lulungi nnyo. Yes, naye tekirina buzibu era tukiri mu sitaani okutabika Olungereza. Yes, sir. Abantu baffe bayivu baasoma Olungereza ate nange kennyini Olungereza taata ndutegeera. Yes, osobola okutabikatabikamu ne tuba nga tutambulira awo. Yes, buuza ku batulaba. Abatulaba amanya mutadde Kwiringira kuva Chanika Town Council Bufumbira South Kisoro District. Sanyusa okubeera wano kubanga nange mba neetaaga okuzimba okubeera nekyenteeka ku ggwanga lyange. Okay. Kakati ogenda kwesimbawo. Naye mabega Presidenti wa Namibia wamuwulidde. Yes. Yafiiridde ku myaka 82. Yes. President Museveni tetumanyi myaka gy'alina. Abalala bagamba alina 9, abalala 8. Tayogera myaka mituufu kubanga naye kennyini yiwaako obujulizi nga tamanyi myaka gye yazaalibwa. Lwaki tojja ku bwa President ne muyamba mukadde waffe oyo n'atafiira mu buyinza okusinga okugenda ku kifo kya MP? Neyanziza nnyo. Esebo. Bw'oba ozimba ennyumba totandikira ku kisenge, otandikira ku musingi, foundation. Yes. Kati you never know with time nange sobola okudevelopinga that idea nengamba kandi esimbe ku bwa president. Naye ku luno njagala kutandikira ku bwa MP. Yes, sir. Biki byolabye mu NRM ebikusikiriza okwesimbira mu kibiina ekyo? NRM teyandibadde mbi okujja ku abantu abatono be bagifuula kubeera ekibiina kubanga kati bw'olaba n'ebibiina ebirala birina issues zaabwe, balina ebizibu byabwe. Kati ndowooza kyetaaga ffe abantu okukyusa mind zaffe na engeri gye tukwasaganyamu ebintu ne tusa endowooza yaffe. Naye ndaba NRM si kibiina kibi okuggyako abantu be bakyonoonye. Olaba ne recently Jeno Kaihura yali Bushenyi. Yes. N'agamba Youth League abavubuka mu NRM kati bona gundi bagenze nga bayingira ebibiina ebirala kubanga tebakyafuna eyo chance okwogera oba n'okuparticipatinga mu decision making. Aba NRM mulimu basajja bakadde. Kati olaba ekizibu kye tulina mu NRM tulina bano abeeyita abazirwanako. Yes. Kati bo tebagala kuzimba abavubuka baveeyo. Yes. Beeyagaliza, they're selfish. Nini President Museveni anti ali selfish. Banne bonna yabakuba. Mbabazi yamukuba, Bukenya yamukuba, abantu bonna abakuba nga yeremezaawo. Olowooza ne banne si kibatutte nabo okugamba nti ye ng'alemeddewo naffe katulemerewo. Nze ndowooza obuzibu nze si bulina kugundi ku president. Singa abantu ne bavaayo ne bakyusa ku ngeri gye bakolamu ebintu katugambe ng'abano ba ministers oba abakulu mu kibiina. Yes. Ne balowooza ensha tuyinza obutabeerawo. Naye kati after nga tetukyaliwo bana abagenda okwata mu kintu be baliwa. Ekyo kibalemye. Kubanga kati beeyagaliza buli kimu baagala bw'ovaayo bakuba ku mutwe. Yes. Olaba ne bw'obeera mu NRM n'ovaayo nobeera ne different ideological
ideas era baagala kukuba bakukuba ndowooza mulabye abantu nga bava mu NRM nga babagoba abamu babasiba kubanga kati bakulaba ngo mulabe kakati bwe babanga bakulaba ngo mulabe lwaki tuwigatta ku Kyagulanyi n'ogenda ne muvubuka munno nedda waliwo abo abagamba nti no yes NRM tulaba tekyali ku mulamwa naye still bwetuvaayo tusobola kubawabula ne bakyusamu ekintu nekitambula bulungi. Kakati President Museveni ayagala okudda General Muhoozi Kainerugaba ayagala okudda okujja naye yesimbewo gwe ng'omuvubuka wandyagadde ani ku bombi okuba nti nno yakukulembera? Kunze nandyagadde tukyusemu nawe ekyukakyuka yayanira okujjako nje sisobola kugamba nti Muhoozi General Muhoozi yasaanidde okujjako okureplacinga Museveni kubanga kati I'm not yet convinced. Yes, because bw'olaba kubanga bano abali mu MK be bavudde eno mu NRM tubalaba nga basala badde eri mu MK movement be bamu kati ndaba like there's not big difference tewali njawulo y'amaanyi kubanga babadde eno basala busazi nga bamanyi nti eri wali future badduke bafune basinayipinga ebifo kubanga olusi olaba gundi NRM eze ng'ereeta towards election ng'ereeta programs ziri different nga baleeta entandikwa bona bagagawale NADIS now kati bali ku welfare creation PDM parish development models kati bagenda bakyusa programs actually nebuuza good president alina aba presidential advisor naye olusi nebuuza bakolayo ki naye president kubanga kati bw'oleeta kiringa okuzimba ekikomera kati ekikomera nekidevelopingamu some cracks tokyusa langi olina okunoonya kiki ekikuleetinga zino cracks oba omusingi tegwali munywevu oba seminti yali mutono nnyo oba simenti yali of poor quality kati nolonda gundi awo wofunira ki solution kati okukyusa erangi nogamba nali nasiga gundi green kati kankyuse erangi eyo tebeera solution kati kyolaba ne programs endala zijja zifa they don't mind to see what failed this program byonna bitambula bubi awo wetugamba they just implement but monitoring and evaluation poor. Olowooza nti nno ekyo si kyekireetedde gavumenti ya NRM okulemererwa okutuusa obuweereza ku bantu ba bulijjo? Yes, kubanga ndaba buli omu ayagala kulya tebagala manya oba omunansi asasula omusolo oba waliwo ekibayambira tebagala manya kati okujjako nze engeri abantu oba wansi bava rights zaabwe bazitunda bwe batandika okutunda obululu bakuwa sente 2,000 13 nowayo akalulu otunze eddembe lyo. Yes, kati baderiki ffe abavayo ne tubagamba nedda ffe tusobola okukola no tebagala biwulira because bw'ovaayo akubuuza deri kwayagala kwesimba n'olina sente bali basajja b'olumba Alex Nyansaba Seruganda mu South alina sente samu bitangaalo ndowooza mumumanyi yafuka kwa ne minister nagamba oyo tomusobola because alina sente olaba engeri gye twonoonesa ebyobufuzi byafuka commercial n'omulonzi akubuuza olina sente oyogedde otya so ng'edda byabanga bya bwereere edda bali banoonya omukulembeze nga balaba is he capable is he competent olaba ne mu mirimu people are employed they no longer care if you're competent they just anakumanyi kyekyoka oba osobola oba tosobola kakati ekibiina kya NRM kyojjiddemu kyebikanga abantu abakikoyenze mu kulaba okwange biki byosuubira okukola mu parliament okinunule amazima amatuufu
abantu bo bakoowu okujjako they have no option tibalina any other alternative kati bw'ovaayo n'olaga toli mu mativu bwe bakubira bwe bakutwalira ne bakufuula sekikubo oba ne bakusiba because bw'ova kati nganzi bwe nvaayo ne ngamba leki kino tekiteredde bo mind zaabwe zigenda kulowooza ati oyo wanuupu oyo wa opposition naye ng'ate oyogedde mazima obabuulidde kituufu waliwo radio station gye nagendako ne bangamba naye Derek oli mu kibiina ki ne mbagamba nze sifaayo oba kibiina ki kubanga kati kibiina kiringa ddiini teri ddiini egenda kutwala mu ggulu mpozi gwe ng'omuntu kennyini okukkiriza kwo kubanga kati bw'olaba mu ne bwe bakyusa ne bagamba nti no president bamuggyeko abantu nga tetunakyusa ku ndowooza yaffe tekiyamba bw'oba okyalowooza nti okulonda balina okuwa sente tomanyi kyoyagala Derek ogenda kikola otya ng'abantu bamaze n'okukulozaako nti baagala sente batubadde mu byobufuzi sente bazitumazeeko abantu bakuggyako sente ate ne batakuwa kalulu abalala bakuwaanawaana tebakubuulira kituufu abalonzi weeteeseteese otyo bayitamu abasajja eŋŋwaŋŋuli abaagala sente nga bw'owulira waliwo wali yambuuza nti Derek ayagala kwesimba ku bwa MP naye abantu baagala sente tebaagala manyi oba oli mukozi oba osobola bakolera buli kimu kyebagala naye baagala sente naye mbagamba yes baagala sente nkimanyi naye eyo ndowooza twagala gijjawo omuntu bw'alowooza nti nno bwe oli musajja agenze n'atunda ekizimbe Kampala n'atunda ploti n'ajja ziri sente zonna n'aziyiwa mu bululu oba olowooza abatajja kukolera akole ki abasooka kwenaazaako nnaku anti nakuzaawo abamu bagenda mu loans mu banka nezibawa loans kati olowooza omuntu eyatufiira yali Yesu teri muntu agenda kikola buli muntu ali ku lubuto lwe n'olowooza nti omuntu atunze ekizimbe kyajja abakolere tekisoboka kati ziri sente z'abawadde abawazaaki bw'aba alowooza nti mukozi agenda bakolera lwaki abagulira President Museveni y'omu ku bantu abaleeta ebyobufuzi bino okubeera ebyensimbi ng'agulirira abalonzi n'abakulembeze ab'enjawulo olowooza si ye yattattana ebyobufuzi by'eggwanga kubanga twetulaba ebbahasa nga zitambula kati ebintu byakyuka ne kulaale kati baleeta ebitongole ne bawawa emmere n'ebyokulya ne soda ne banywa era ne nabbanja n'omulaba ng'ebbaasa azigaba okufa obufi kati mwagala kunsindika mu parliament okubakiikira ate mwagala mbawe sente mwe temusobola kwebuuza ono omuntu ayagala tukiikirira naye ali kutuwa sente zaaki actually mwe bandibadde nga mumpa sente kubanga kati ngenda bakiikirira yes ekyo kyekituufu nfuse servant era nze abanga gye neesimbye babadde bandi bubi nembaga nti bwe mubanga ddala mukakasa nti mwagala mbakiikirire mutandike okuleeta sente ezigenda okunyambako okunoonya akalulu naye muyinza okwagala nze nzije neesimbewo nga mwagala mufune kompitito w'amaanyi musobole okutujjamu sente nze ne gwe ngenda okwesimbawo naye naye muleete sente mutulage nti ddala mwagala twesimbewo so ndowooza ekyo kyekisinga okuba nti nno pulezidenti kyayonoonya ebyobufuzi by'eggwanga lino okuba nti nno abifudde bya ssente ate ngenda nenowooza ebyobufuzi leke mu myaka egiddako n'enkya kubanga kati jjukira towards elections 2021 walaba nti ebintu bikyusa abali mu opposition nga babuzaako motoka nga zipikinga kati drone nga zifuse drone kati n'ekirala ate gundi gavumenti omukulembeze alina experience na recruiting abantu mutuvumire kati we have realized abanupu bavuma nnyo kati naffe tufuneyo team egenda kola ki nga full figure nga ba full figure nofuna gravity omutujju kati nogamba gundi presidential advisor wo full figure
ndoza abawagira group figure mulina okutegeera obulungi sigamba nti am against her naye kati president w'eggwanga omulamba president alina experience mu bufuzi noleeta full figure abeere president advisor wo advice bw'ovaayo anti nze actually nganze ng'omuntu nandigambye like president alina experience yandibadde ateekawo like difference nagamba wadde balimu baleke batuvume naye ffe tulina like ffe abalina experience we know how to handle okusinga okuleeta ate nawe n'orecruitinga tiimu evuma n'oleeta buchamani kakati Gravity Omutujju yabadde ali mu kuvuma Bobiwine ate mwana watu Bobiwine tavuma president naye president ahayalinga kati yalese Gravity Omutujju n'avuma Bobiwine okumwogoloza gwe ekyo okiraba otya mu kibiina kyammwe ky'NRM? Nze ndaba bano abeeyita ba president advisors be bandibadde bamalawo ekintu ekyo ne bawabula president waabwe kubanga ali abasasula bafuna sente ez'omuwa omusolo. Yes, kati wo Gravity okulumba president Bobiwine waliwo abakiriza nti president wa kituufu tulina omuwa respect alina family kati bw'ovaayo n'ovuma Bobiwine oba oyitiridde kubanga waliwo abamukirizamu ono we agenda otukulembere ye president waffe kati naabo beetaaga respect nga bw'otayinza kuvaayo n'ovuma president Museveni naye kati where I blame him abantu ovaayo ng'omukulembeze n'olaba tereke abantu bo abafanizi balumbye Gravity like mama wa Gravity ne bamuvuma ne bamwogoloza kati mama wa Gravity wanayingirira muwa oli abikola ngani ng'omwana mutabani bwe babo like akamoto kakatwala omusenyu ne cement mama Gravity yakavuga balaba nga atikula cement kati ayingira muwa anti ndowooza oba baagala kuvuma maama we bamukoona awaluma omanyi omuntu ayinza ogamba nti nno tya awo wenandigambye nti president wa Bobiwine yandivuddeyo n'agamba no bafanizi bange wadde mbaagala nkyetaaga obuwagizi bwamu naye twefuge temuvuma bantu kati bw'otugamba nti oli mukulembeze tukuteekemu essuubi ate n'osirikire n'otavaayo n'ogamba ali wano wemuyisi bandigambye yandivuddeyo n'abagamba wadde Gravity kyakoze si kirungi kubanga Gravity nawe ndaba like kajogo yajoze nnyo kubanga bw'oyingira ku ploti y'omuntu n'otwala mu motoka y'omusenyu ku ttaka lye iyo trespass kamanyiro kennyini trespass yennyini yabadde asaana kukwata ku ggalira Bobiwine waba bayagala asobola muwaabira because that is trespass kubanga Bobiwine toyinza mukaka kuwaayo ttaka lye liyakola nga tanaba nakufuuka munabyabufuzi ye lwaki yalina okutuwa ettaka ly'okuzimba mu malwaliro abalala babba amataka ga gavumenti ne bagatunda webale nnyo kati Bobiwine yaba abawo ettaka ly'okuzimbako eddwaliro ate gwe nga muna NRM nkwagadde nnyo ndisaagala kumanya nti yes like nze mpulira njagala kugira ku gundi ku kadi ya NRM naye sisobola okweka like njiyita oyogera mazima yes oba onjagala oba tonjagala like beeraawo naye sisobola okujja ngende ngamba like no naye ne president Museveni abantu babavuma Kyagulanyi ne Nuupu tabagambako waliwo omusajja yakunamira eggwanga musajja wa NRM nnyo waba wamulaba ka video musajja oyo baba mwita yakunamira kisa kya Mukama yakunamira ensi najjayo obwerere bwe naye president Museveni teyavaayo kukomentinga ku musajja oyo wadde okubaako kyayogera kyokka nga omusajja oyo abadde akuumibwa
yali akumibwa military nga ne motoka gyavuga President Museveni yagimuwa naye ne President Museveni teyavaayo kubaako kyayogera anti awo enfuna obuzibu n'abakulembeze naddala President Museveni kubanga ng'omukulembeze olina okumanya nti katugeze bw'obeera omuzadde ng'olina abaana mpozi ng'olina ekikyamu olina okulowooza bano baana bwe mba sikyaliwo nga maybe God forbid nenfa ngenda balekawa kati president nga Museveni alina experience mu byobufuzi yandibadde alowooza wadde leki byonna bibaddewo leki byonna biriwo kati bibeera bwe mba sikyali mu president wa Uganda ate njagala Uganda ndi pan-africanist njagala Africa Uganda ngireseewa tutuuse ku extent okusanga nga wanup bwakuvuma nwainaremu ofunayo omuntu amuddira namuvuma namwogoloza okitegeera naye gwe ndaba nga endowooza yo yandibadde nnungi nnyo naddala mu byobukulembeze kubanga olaze nti nno tokkiririza mu bavuma aba opposition wadde okubawamba naye NRM ekyo kyeyagala gwe kyokkiririzaamu kati beetaaga ffe abalina fresh ideas ffe tugenda kujja tubagambe nedda muli bakulu baffe naye kati wano tutereezemu banakukkiririzaamu bo nga baagala ntalo baagala kuvuma president awaayo n'emmotoka na biki bavume aba opposition nzijukira kusaasira baali bakamuwa wa presidential advisor yagamba zze kutereeza Kampala abakulembeze ba NRM mu Kampala byonna bikonwa yete yafuuka kikonwa olaba ekireesa obuzibu abakulembeze tebaagala Museveni by the way kubanga baagala sente kubanga singa baagala president waabwe bandimuwabudde ne bamugamba nedda ssebo tukoze ebintu bingi tulina biprotectinga ne tugamba even if you are no more, even if NRM is no more, at least baja kufuna reference bagambe nti omulembe gwa President Museveni kino tekyaliwo naye kati bw'oba okoze ebintu ebirungi ate byonna n'obimalawo n'obyonoona oba okoze eki oba tulina kyokoze yes kiri ng'okuwoza olugwe lwa white ate n'olizuzamu ki mutaka oba okoze ki kakati oli mwetegefu ogenda mu kamyufu ka NRM yes sir. Kubanga nze siti abo basajja nabo bantu ngange nali kuwe function emu ne bangamba oli mwana muto bali basajja bakulu aterik bagambye ebyobufuzi bino okubeera si size si height abantu bwe baba balowooza nti okukulembera eggwanga oba okubakiikirira kyetaaga sente kakati abantu be balina okusalawo kati abantu bafumbira south yes sir. ng'oli ku mikutu gyaffe bakulaba bali wabweru mu diaspora muki njagala okuwa eddakiika nga 5 ng'obabuulira by'ogenda okubaweererezaamu nze njagala okukola njagala oba okozeseza Lunyarwanda oba okozeseza Lunyankole njagala bawulirire ddala ki kyogenda okukola kubanga basinga tebabuulira Luganda by the way bafumbira mangi bawulira Luganda bayinza leke nganze nduulira bulungi olaba leke wadde siruterezamu bulungi naye kati at least usobola kuntegeera njagala dakika 5 obabuulire byogenda okukola mu constituency yaabwe ebyawukanako nabana NRM abali eyo abaagala obwagazi ssente naye nga tebaagala ggwanga lyabwe ekisooka njagala kuyamba abalimi yes omanyi kisoro fe batumanyi ng'abalimu obumonde ng'abasupplyinga actually Uganda yonna obumonde bwe tuyita kabaali yes but can you imagine kisoro bagirankinga mu districts ezali affected by malnutrition ate nga because abantu bali mu obumonde naye bonna buggwera muki mu katale tebasigazaawo wadde
kubanga embeera mbi because bw'avaayo n'ajjayo obumonde abutwala mu katale because amabanja gamuli bubi abaana ne balwala marasimas ensigo kati yafuka ya bbeeyi emitwalo 5 ekutya kinigi gye bali bagula emitwalo 5 edda kati gana amadagala ge bakozesa okufuira ebirime okufuira obumonde kati mu market bayingizamu ebicupuli kati oli atwala akozesa eddagala ate neyesanga ngaakoze yetaaga sente okukozesa bano abakulembeze be bawaana tibali mu parliament ebandi badde babikolako ne baregulatinga gana amadagala gayingira mu market gayingira mu gati UNDS eribeera luddawa yes okuyingira mu ggwanga bagokolera mu ggwanga alina responsibility y'okugenda mu ddwaliro mu health center n'alaba embeera ereeta ddala ddala abantu bafuna obuweereza kati nze niweebeera ekiro nja kubanga nyingira mu ddwaliro ndabe ddala ddala abasawo bali ku ddute kubanga tubasasula abantu bawansi be basasula omusolo kati balina okufuna service balina okufuna obuweereza amakubo nalabyere waliwo MP ono ogenda okujjayo yaleese ambulance agenda giyisaawa mugulu mu bbanga amakubo gonna gaafa tulina ekkubo oba walutuseko kisoro nga ogenda Rubuguli after Mutore waliwo omanyi abantu tebakyayita mu kkubo just bayita ku mabalaza g'abantu ekkubo lyo lyafa kati bayita ku mbalaza yes tuli kumpa okuleeta mu maato ate kisolo nga mububi nnyo kweri ekkubo reshared by Honorable Nizeyimana John Kamara Fumbila North waliwo Honorable Eddie Kwizera Gahungu mu Buchimbiri waliwo Honorable Sala Mateke waliwo Honorable Nsababuturo naye aveeyo minister yafuka mu minister yaliko minister banga ddene hakati n'olaba abo ba MPs bonna tebalina kibayambi balina reaccessinga gundi constituencies zaabwe naye lecture abifuddeko yunula okujjako omuntu gwendabye ng'agezaako ye Honorable Eddie Kwizera Wagahungu yagezaako okulwanira ne balaba nti yunula yo tetuukayo olaba kati bino bitongole kati bagenda mu field okufuna allowance yes olaba ne ba MPs bagenda leke Rwanda ne bagenda ne bagenda mawanga ati bageze bayigayo ki tebalina bye baleeta yes singa waliwo kye bakopayo wanirabye Uganda ng'etereera ne just bagala allowance bagala kutuwalinga kulaba biki ebiri ebyo ne bakoma uto babimplementinga olaba kati district Kisoro tulina chances z'okubeera nga tulina borders that would be an advantage kubanga mwandi badena bagagga nyengeri gye mulina borders mwine ye Rwanda mwine ye Congo ate nekirala tulina mu Gahinga National Park tulina Bwindi Impenetrable Forest naye twandibadde nga tukozeseye chance okuzimba district yaffe General Kale Kayihura yagamba yali surprised okugenda Musanze Rwanda n'alaba ekitundu kidevelopinzemu ate nga Kisoro yalesinga gundi Musanze nawe ne bw'oyingira Musanze Rwanda nza kwebuuza wano ddala ddala mu town kale nabo balina ebifo bifana bubi naye Musanze mu town nza kwebuuza ndi mu Africa ne anti Rwanda yo teriyo bubbi bwa sente ati Uganda byo bubbi bwe bukulembera actually mu Uganda bwobba ofuna rank oba w'amaanyi yes naye gwe onolwanyisa ba NRM ababbi gwe kubanga olabikanga ng'omuntu ali genuine tenkubiriza abalala like mu ggwanga lyonna twetaaga kuli pressinga like kati ne bayingizaamu abantu abapya mu bukulembeze ani anabayingizaamu nga buli omu mubbi waali tayagala kuvaawo Kayindo Tafiiro olaba bwayomba
ayombesa General Muhoozi naye tebamuwangula akalulu General Tafire bamuwangula akalulu era constituency Museveni yagiteekawo ndi musanyufu nti abantu tebakolera ku intimidation bayisaamu kyebayagala bagamba naffe tulina edde president n'amuteekerawo constituency gye yamuteerawo buteezi najja anti bino nti twagenda mu nsiko twalwana naye Kayihura yamwanukudde n'amugamba nti nno oli musajja mukulu wali bali tulwanyisa baana naye amubu n'amukola batya abasajja nga bagundi nga bakyagenda mu maaso Otafiire nga babalwanyisa olina ideas nnungi nnyo n'ebintu byonna birungi nnyo ebisobola okukyusa eggwanga ne lifuuka nga limasamasa naye bano bakasangwawo n'ababbi abali mu NRM banaakusobozesa asinga abantu tukwatira wamu ne twegatta tusobola kubanga bw'ogamba nti General Tafiire n'amaanyi ge bwe baba bamuwangula akalulu Bushenyi wadde yes president yamunoonyeza good because yamukolera ka constituency bazirwanako bagenda mu nsiko olusi olaba ekireese obuzibu nti twagenda mu nsiko ekyo tetuganye mwagenda mu nsiko n'abairuwero gye mwagenda nabo babonaabona babosi tweyanziza mwebale naye kati ibyo bina okuggwawo because bwe mwagenda mu nsiko tetwaliwo singa twaliwo twandigenze namu oba ne tufiireyo oba ne tukomawo namu kubanga tosobola kungamba nti bona bakomawo waliwo abafiirayo toyinza kwepraising nti bagenda nga temwaliwo naye kati bwe bamwavaayo kati mwagala nti babeere nga babajjukira nti mwakola ebintu mulina okuvaawo ne mutendeka abana abagenda abaddira mu bigere kati ngaffe abavubuka ne tukikwatamu nti nga mutuyigiriza because tosobola kuvaayo n'okwata omuntu n'omutwala mu ddwaliro nti tandika okola operation olina omuyigiriza nomala omutendeka obusawo bwakola ensobi n'omucollecting bwakola ensobi n'omucollecting enkya nogamba enkya sigenda beerawo kandabe njagala osibule bannakisolo obasiibuza kigambo ki abali bali kutureeba kuva aho twatandikiye ndabashima kandi mbemeza yuko dufite byinshi byo kubakorera na cyane cyane muduhereje umwanya tuzabakora byinshi ndetse muzashima kuba ni benshi ubu kuri saba tureba yuko ntacyo twabikoraho ariko nizeye yuko muduhaye uwo mugisha twakora byinshi mwakoze tweyanziza nnyo tweyanzege tubadde n'omukulu Derek eri erinnya lyensinza okukwata Kwiringira omanyi nne naye omutabani wange bamuyita Derek Kazibwe kaakati erinnya lya Derek eryo ndyagala nnyo gwe tubadde naye Kwiringira tujja kubeeranga naye buli lunaku olwa bbalaza tujja kubeeranga naye mu interview nga ayogerako eri abantu ndooza mukitegedde mukulu Derek endowooza eyi ate si yeeri enfu kubanga mbadde manyi nti beba NRM bana abakkiriza nti ne bwe kiba kidomola akkiriza ne bwe kiba nedda ayina ideas ennungi era abantu b'ekisolo bwe munabanga mulonze mujja kubanga mufuniddemu ddala n'eggwanga lyonna lijja kuba lifuniddemu ddala katubaleke tujja kuwuliziganya ku Monday ya Sabbiiti ejja ne mukulu Derek Kwiringira mubeere bulungi mweraba